bubeeko kye bukukolera bubeeko kye bukyusa eri obulamu bwo mmwe mwenna abali mu struggle eno. Njagala muwulirize, mutaginge bannammwe, mutaginge ba bloggers ab'enjawulo, mutaginge baganda baffe bwe tubadde tutakwataganye obubaka buno bubaweereza. Muwulirize bulungi. Especially people who are pro change. I don't always do these videos. Similar enough when they call videos, you know. And they will when they're now. Similar jointing on call videos, you know. Ola when putting a party to our home, never ngambani no kuvayo. Banyawe never sebo. Okugira ku nsonga zonona omulimu guno gwe tuli mu kukola. Omulimu guno gwa nakyewa buli omu yatusalawa asacrificing obudde asaddaaki obudde bwe obuteeke mu struggle. Tetusaddaaka budde bwokka n'obulamu bwennyini. Family tuziteeka ku risk. Buli muntu yenna ali mu struggle alina omulimu gwakola. Naye ensonga endeese wano banyabo ne bassebo ensonga y'okwawukana n'okutabuka ffe abalwanyi ffennyini abantu ffenna abali mu struggle bakomole okuba nti ate ffe tugiyuzayuza ne tugenda mu maaso n'okuyomba okutakoma. Mbasaba mukakkane tulina omulabe omu gwe tulwanyisa atufukidde ekizibu. Tulina omulamu omu Museveni ne famire ye n'abantu be n'akakundi abasalawo okwefunza eggwanga. Kati kyewuunyisa nti mugenda ne mubavaako ne muddira amaanyi gammwe gonna ge mwandibadde mukozesa okuba omulabe ne mugabula ate ne mugeekubisa. N'alirakisinga n'awangaala eyandibadde akaddiwa n'abanga yeeyongera amaanyi. Kati ate n'afuna loophole oba n'afuna omuwaatwa ate n'atandika otuyingiramu. N'ayita mu bwe mutamanyi ne babapika ne mwongera okulwana. N'ayita mu bapolitician ne babapika ne mwongera okwekuba. Kati ne mwekuba nga temumanyi. Manya nti buli okuba munno mu lutalo ne tulimu oba okendeeza amaanyi. Nemanya waliwo ali emabega w'oyo ate naye tamanyi nti no waliwo amuli emabega. Agezaako mupokera data n'omupokera ebigambo ne gwe bakozesa okuba munne. Mbasaba bane musizinge fire. Njagala okwegayirira abantu abali mu diaspora bwe twatandikira struggle mu diaspora etwatuyimiriddeko nga buli omu ali vigilant, nga buli omu alwana lutalo alwolekeza mulabe. Ne kati diaspora bane mwawukanye. Abali mu nsi z'Obuwalabu, abali mu Africa, abali mu America, Canada, bannaye tubeegayiridde muddingane. America mwakola omulimu munene nnyo, mukyalina omulimu munene nnyo gw'okukola, tulekerawo okwawukana. Mu kiseera kino ekiseera ekitali kyawala tujja kuba tulina okujja America. Naye twagala tubeereyo nga mwenna mwegasse. United we can win. Divided, definitely we shall fall. Aba Boston, California, ne sisendeza America tulina okubeera kimu. Katujja e California. Naye ebizibu bitwawula tusooke tubiteeke ku bbali. Tukole omulimu gwe tulina okukola. Abantu baffe batulabe ng'ekyokulabirako. Message eyo bannange ndaba ng'erina okubatuukako mu kiseera kino nga tetulina kwongerayo bizibu bitwawula wabula ekizibu ky'okulwanyisa dictator. Amaanyi g'omala ng'olwanyisa munno yongera ogateeke ku mulabe. Ffenna tetuteeredde nnyo kiri awo. Mujjukire twava mu nsonda za njawulo okuyingiza struggle eno. Mujjukire buli omu yakulira mu maka ga njawulo. Buli omu baamukuza ku lulwe naye twasinkana mu kintu ekitugatta. Kati tulina okubeera abagumiikiriza. Olina okugumiikiriza munno. Nze nange nina bye nkola nabo nga really situkwatagana. Naye nga bw'omuzula nti nno ye ayina olutalo alwolekeza oli tamwagala tasobola kugulwa n'okolagana naye mu bugubi ne mutambula. Kubanga mulina okuyamba bannamuganda ne muggusa ekintu kino. Ensi yaffe
yeyongera okubeera mu ntabwe buli tutabuka. Bangi nnyo betuwulize nga situkolagana nabo naye nga ekitugatta kyo tulina okirespecting, and that's why we have all to parade our efforts. I call upon all of you, comrades, seize fire against your comrades and embark your efforts towards the enemy. Mbegayiridde luno olutalo teruliko nnannyiniro. Bannayuganda bonna abantu baffe abali eyo, abali mu informal sector, abantu abali mu kunga eggwanga, abantu abali mu kubonaabona, abatuwagira, buli lwe balabanga muvuddeyo mwesojja najjolo ku migongo bagwamu amaanyi, abamu ne bakaaba, abamu ne despair, ne baba nga tebalina kyakkola olw'okuba gwe omuntu omu osazeewo okulwana ng'ensenene eziri mu ccupa nga te zonna bagenda zisiika. So I call upon all of you, my brothers and sisters, bato bange mwenna, bakulu bange mwenna, tulina ekizibu ekisinga obunene kitulina okuteekako essira. Kati muba olina ebizibu naye olwani wekewaka osooke omalire ebizibu byo nga tonna okujja ku kamera yonna yonna. Sooka ofumiitirize ebyokukola bingi. Abamukyali bavubuka bwoba olina obusungu genda obumalire mu jimu, okusinga okudda ku ssimu okumala amaanyi ddukamuko mayirusi nga 3 okome ojja kusanga bwongo nga bukyuse ogambe nti gundi ono gwe nnumba alina kyeri akoledde struggle. Bwe mulumba abantu bameeka be mumalamu amaanyi nga tonnaba kumulumba. Sooka ofumiitirize gy'avudde yakasiwa emirundi emeka, yakafirwa byenkana ki, alina okubonaabona kwalimu nga kwava ku struggle nyoke ntandika omuddiza omuliro. Mukimanyi bulungi nnyo banyabo ne bassebo, mukimanyi bulungi nnyo, mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu nze ng'omuntu ebintu bye baba ntaddeko bingi, naye nga buli ovayo olowooza okwedifendinga ojja kwonoona bingi, nosala n'obireka n'otambula nakyo kumpi mwaka mulamba w'ebiri nga bakikuteekako naye ng'okyetisse kikuluma, nga n'abakikuteekako tewali n'omwalina evidence, nga n'abakibuukidde bangi, naye n'osalawo n'osirika olw'obulungi bwa struggle, olw'obulungi bw'olutalo lwe tulimu, nga buddira omuntu oyo n'omwonoone yakwonoona ate byonoona bingi, n'osalawo n'okyetikka. After all, si enkomerero ebikolwa byo byokka ne bibanga bibikununula, ebikolwa byokka byokola ne bibanga bibikununula. So bannange mbegayiridde, sife bannanyini struggle nofeeka struggle ya nsi yaffe. Mulekera okukozesebwa bannabyabufuzi, please, mulekera okukozesebwa bannabyabufuzi. Banne kankomaawo naye nga mbegayirira bannange olutalo ffe nga bwe tugikwasiza mannyo ekiro kati kukunga ggwanga amaanyi twagafuna ffe tulina amaanyi g'eggwanga lyonna. Abantu bonna 75% in Uganda are supporting us, but they need to be mobilized, they need to be empowered, they need to be cancelled, they need to be rallied behind the change we are seeking for. Betaaga okunnyonnyola, betaaga okubeera nga balaba nti tuli kimu. Kakati gwe bwotani okubagana n'omukulembeze munno, alwo ekigendera kiba kifudde. Bannayino sina following nene, nkimanyi bulungi nnyo ku Facebook, asina bakiconcentratingako, naye nsaba buli afunye vidiyo eno agitambuze buli wamu. This video, this is a message of unity. This is a message of bringing people together. This is a call to all of you people, all of you people who are change seeking, to rally behind the leadership of NUP. Tuwulirize obukulembeze kye bugamba, kubanga ebintu bye tukola tubijjamu mmwe, tubijja mu kubonaabona kwammwe, tubijja mu bintu bye
mumaziga n'entuuyo BanaUganda ze basalawo okuteeka mu kiseera kino ne beesiga Kyagulanyi okubeera omukulembeze afubye nga bw'asobola okubagatta n'ebiseera ebimu mugaana buli wajjayo message bajjeeyo abamaze ejjibala nti nenegatta abantu baffe n'abasaba tulekerawo okuyomba tukozesa olulimi olulungi olwo lwe twakozesa abantu okutumatira ne batwegattako mu masses mbegayirira cool down tunoonye engeri gye tukwatagana mu kiseera kino njala ndabe nga abantu batandise okuddamu okukwatagana bw'abadde ayomba ne munno ddamu omukubire kasimu mumenyeke ku lwa struggle. Kakati message eyo mbadde nino gibawa kubanga abamu mubadde temugifunye yensonga lwakinconnectinze ku page ezo zonna zemmanyi tinsobola okconnectingako. Sigibawadde nti olw'okuba nze sikola nsobi, sigibawadde nti olw'okuba temugirabye, naye obwongo bwa BanaUganda all the time twetaaga kubajjukiza kubanga twafuuka baana bato. Bw'obanga oli serious ng'oyagala struggle eno, bw'obanga oli serious ng'oyagala enkyukakyuka, kubira ku munna akasimu newankubadde abadde akusobezza weemenye ku lwa struggle eno, tuddemu tukwate ekintu kino nga bwe twakikwata.